Tusako Gravito Mutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner. Balance the vote, Herbal is also today. Nanyini Luga Flow, Nanyini Stage. Hakuse Kufrika Omo, Namusamgo September. Singing Dwale, Mini VIP, Dwale, Tani, Meze, a million is set to Yava Tumunana. Gravito Mutuju, Zeko, live concert, Lukoma Kurukoma, hit go hit. Gavana September, Summer Gardens, Mkono, Mwenda September, Karino Country Resort, Kunabiri September, Katikomu Kayunga, Kumina September, Yantone Msawi, Kumina September, University in Mbarara, Oronga Kumina 5 September, Maria Floy Masaka, Atabiri mu September, Mare SS, Wuna Shinzo Mdwale Gumu, Jangu, Dr. Gravito Mutuju, Akwedosie Ndongo, Morewa, Mukere kukwika tuwa tujijuze, bila vyakulia sente, wacha maneno, Obuwana yefe, Ramondongo, Muje, Musambu September, Twika Ovo, Gravito Mutuju, Pitagekedwa, West Records. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Oyo okukuba eyo nnungi naye omwana omuddiza ssente ze aliwa oyo kuba mutumye chapati 2 majali alese chapati yemu zabadde alinawo eragaza ayinawo kati abo abaana balolezi bakolimira ddala kyokano yakamala okusasula naye talina ssente omwezi gwe gwaweddeko akamala okusasula omwezi gwe gugwako nga gwaffe abafuna ssente nga 25 wasasula buli 25 sasula as per YouTube, sasula as per company. Nzo mwana nga anywa ona. Ndi kumazi. Yali azadde talina buzibu. Talina do omwana. Ye mwana ye mama ye taata alabirira ye. Ye obweraliikirivu bwe bulungi. Singa nzirayo n'ensanga TV yange bagibbye. Talinayo mu. Alina PlayStation. Talina. Sente tezinawera kuwegulira PlayStation. Linde za gundi wano za offer za December. December aliyo offers ijja. Ziba mu gundi supermarket ne erugo techyaga. Okay. Yagalawo. Ogamba otya muganda wange ngo tutuseeko late tekibangawo. Bate mu meeting y'abakama bange baba bakyakozesa. Oyina okuba omugonvu mu. No bomu gonvu mwera na ali eyo nga bakukozesa waddo yine ebyo byokola. Sanga wakadde bategere nnyo okusinga balina okukutegeera. Bona yagala bakutegeere. Ensi tejja kukutegeera. Nagambye Anani Cruz akakkane ku mirimu gyali akole bulungi okutuusa lw'anaakoowa. Omuntu yenna alina omulimu bwe gutaba gugwo. Olina okuguwa ekitiibwa naye kati ffe obuzibu bwe tulina ennaku zino omwami ono mulagirire wano. Owai ono kakulagirire wano beerako ofuna Lawrence amulagirire wano genda nga oyogera nayo yo mugagga wange nyagala joma kati awo waliwo oluseke lwange ayina ku sente ayina munawe ngenda mukuwamu kuja nga n'abatatambudde nazo nawe ngenda mukuwamu lwaki abazirekayo sima anti wali abantu abamu nga tamanyi ntu kati ovuga mu Germany yeetaga sente buli kaseera ezanga ajja zimpa tudde wali mbadde nkugamba nti problem gye tusinza okufuna ennaku zino abaana bali ku mirimu naye balowooza be bayamba ba boss. Naddala bw'oba ofunyemu kasente. N'erinnya.
kirabye nnyeno mu media otuuka media house wadde ntono yetya ssebo platform eyo naye olaba abakama baffe abo balaba ffe tubaleetera okuzimba omutima ku nsi of course abantu ababijje bali naye si buli muntu nti mubi nnyo kuwatwa n'extent nti no bandyagadde abaana baleme kubeera ku YouTube kubanze ndowooza nti essanyu lya buli boss kwe kulaba omukozi gwakozesanga musanyufu naye era teri mukozesa ayagala kulaba omuntu omu nga musanyufu ng'emirimu gye gifa oba okitegeera kaakati ffe tufa nnyo ku ssanyu lyange ne sifa ku mirimu gya mukama wange nze time bwe ntuka naddala kasho ya Saturday mmenya nnyo ya Saturday mmenya nnyo kumakya kubanga ajukira maze wiiki namba nga nkeera oyagala obeeremu ewaka naye munaye ekyewuunyisa okimanyi era nze kati dokani talk show nawe yampiipira buli mwaka waliwo weetuuka nekkwatamu wano nowulira ng'okeera kati nze awo naawe wendwalidde awo July toka ntokushe badde nkutte wano ova mulinga tuyagala naye kinuma kiri kimu nti mu byonna bajja okwogera muyinza okujjira mu YouTube emusigula kati ekyo kyokka kinzijja mu buliri saagala kikyamu ne sijja basobola bakakasa bagamba nti nedda banne leero nabadde nkoze eki obuliri bwa Saturday obulaba bumenya yensonga lwaki omuntu ate nekyewuunyisa ne bw'obusigalamu zigenda oyingira ssaawa emu ng'otunula bakubira amasimu nga temuzze kumpe buwungu ogalaba nze kati system nze engeri gye nalwa emyaka gino nga nzuuka saa 10 kati ku 12 emu amaaso gange geggula ne bembeera ng'obuliri mbuyingidde ku 12 nange wekiri era ne bakaye eddakiika 3 nenzuukuka kati nentunula ku ssaawa 2 awo tuli otulo twenyini twenina okwebaka ne tujja nentukuba paka sanga musanvu noza system ebeera programmed kyava olaba abantu abo abakola zi morning shezo abantu balina obbawo ennyo ssente nobasasulira ddala naye system yaffe anyway nze sikyayagala nnyo okunenya employer kuba kati nange ndi eno ndi employer I employ over 5 people kati ojja oluusi n'ogamba n'okikwatamu naye mu byonna wakati mu kukozesa kasiku ekigenda okufuula boosi omulungi kwe kusasulira mu kaseera w'otasuubirira kusasula era mu kaseera w'onaaliira ekisusse ojja bajjukiza nti naye jjukirako we mwalya we mwali temusuubira nti mugenda kulya nze nina omusaala gwa mirundi ng'esatu egy'omudiringana gwe nafuna mu covid nenyongera okutya bakama bange nti tuli mu covid naye omwana yasigala asasulwa baatema like 30% basigala nga basasula 70%. Emirundi ng'egyo egy'omudiringanwa basooka ne bazimpa ne sikkiriza nga bazimpadde kubaako gwengabirako kati nayongera okubatya mu mbeera yonna nti basajja bampeera ssente bwe nange bwe nali sisuubira nti nina okufuna ki ssente kati kigenda kukwawula mu bakozesa bonna ekibi ky'omukozesa okubeera nga naawe oyagala nnyo wali ebikabya naawe nojja n'okababya wali ebikabya naawe kakati omwana atandika okwagala okusanyuka naye wali ebisanyusa kyokka ekisinga obubi kiri kimu nti awali ebisanyusa bwe zijja nga nnyingi era omuwaako zaakolera ki zaakolera. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Anyway, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Waliwo yangamye nti benakoze ne Haji Kamoga owa Kamoga Property. Saako ogedde naga nti twaliwunyiza nnyo
mbozi yatandise butandisi. Watandise butandisi. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Banafu aba Ryan Air Global Cargo. Abo bakutegeeza nti gwe ajja ebintu e China, UAE, Dubai in particular, beekwate. Bagenda kukolako. Ate bijjira Air Express. Iholo mwana yatumye ebintu abisinika kati mu myaka ebite binatuka bamugamba nti emmeri yakwamu. Nange nino mugaga nino chali wange yo namutuma amataala g'emmotoka eyo. Kati ngenda myezi 3. Wabatumya just in case gano balikonye. Gano geetaaga kukyusa. Manyi kati zine emmotoka ate amataala gaazo tebagooza. Mulimu obuntuntu munda bw'olina okukola biki kati neetaaga nagamba njagala teyaka eyaka naye kati teyaka nga bw'erina kwaka. Yoni namugamba okitegeera ozze kuba Kasuku jabbawo yali nagamba sidda mu Toyota mugamba nze tujja kyusa motoka nga Toyota okyobutadda mu Toyota si kituufu. naye but the thing about these cars is one, engeri gye bazimbamu omujamani enkola gy'akolamu emmotoka ye atunuulira nnyo durability, efficiency ne comfort. Okitegedde? Kati engeri gye kiri nti Asia ina engeri gyefaanana mu Africa in terms of terrain biki kati emmotoka ezisinga bazikola nga za Africa ez'aba Japan ate zino tebazitala zikolera ffe naye kasita ogifuna neerama neekwagala anti zino emmotoka zino ez'aba Germany zina we zituuka neesiba omulundi gumu nga mileage gye baagiwa eweddeyo neegaana kati nkomyawo nga ne bw'oba ogenda gikanika ne bw'oba ogenda kukola ki because baagikola nti erina kubeera ku mileage bweti kasita eggwako eba eweddeko. Okitegedde? Owa Toyota ng'ali mu kyavuga. Owa Toyota asigala avuga naye abantu bonna abali eyo bw'ofuna ssente I will advise you gula kawundo mmotoka nnungi kasita ofunayo ku ssente. Mayi kino kya kawundo teyawula kiraasi. Teriyawula kiraasi. Era kati ssaawa eno ze zimu ku mmotoka ezisinga okuba ez'ebbeeyi. Anti n'eri empya. Bagenda paka empya eri miliyoni 8, wano 65, then enkozeeko 55, 45. Naye nga hybrid speed gyeviirako waggulu erere baŋŋambe. Abalinawo ebintu babijjewo. Eyinza obbyasa. Kituufu. So be bannaffe aba Ryan Air Express Cargo, ninayo sponsor wange Shukra Herbal Solutions. Yowa Bini. Ali katwawa kugamba nti gwe ayagala basponsor bange bambi omwezi guno mbadde siri nnyo ngabe mubadde munjagala kuba tegumbeeredde mwangu. Ndaba okoze bulungi. Tegumbeeredde mwangu guno omwezi. Mbadde siri nnyo mu my right sense of mind. Ani kati goyinza okubala gwe wo. Nenda kusaidi yabwe. Kubanga sponsor afuniramu wa. Afuniramu wa video gye komye. Ona video ya juni egenda metwalo musanga. Abasinga bangamba bagala nnyo mention. Mbere nga nzogera ate buno omwezi engeri gye mbadde nti mbadde sirowooza bulungi. Naye ba sponsor bange be bange era nze gwe bayina. Nze Kasuku wammwe temuyina mulala era mujja mmaliriza mukyali nange nga nange ndinamu ate sibata. So Shukra Herbal Solutions bali katwe ayagala amazzi ga ate n'ayagala agaseerera. Omanyi amazzi gaawukana waliyo agaseerera nga boogenda muli obanga ali mu oyiro oba oti agaseerera kati ate waliwo n'agamansuka. Kati abakyala abamu kye batategeera bo ne balowooza nti buli omu ayagala gamansuka. Waliwo agaseerera buto n'akuyitako baati ku ssemu ogenda owulira ali eno mu byerubaga n'ogamba obulamu ng'ate bulala nnyo. Bw'ogenda ku Shukra osobola baga nti njagala kuba nga nserera omusajja bangwako abenga ali mu buto ate osobola nti kati abakyala abaagala okugeza amatama abaagala okugeza bbiini kuba feeling eviira ddala awo ku bbiini naye banga si yakunoonya nnyo abakyala abaagala osika Shukra Herbal Solutions. Shukra oyo abakwasaganya. Abakwasaganya. Ali awo katwe ennamba ze ziyita ku screen osobola okubeera nga ate ozijjayo n'olaba embeera bw'ogikwasaganya ani gwe sitogedde ekole mu5. Bakola kyato. Bano ba international money payments.
ogenda downloading app yaffe ya Lemfi ku Android oba iOS gwali Canada, USA, UK ng'oweereza eno osasula masanyalaze mazzi bino ate weereza ssente aye tusasula amasanyalaze okolera ku app Lemfi okitegeera ekintu nosobola okuba nga okikwasaganya rates nnungi ate nga tulina ne discounts awo ndaba naffe aba Uganda Young Positives bakoga nti obulamu si zzaala tulina ebivubuka biri eyo bikebeza maaso ekyo kiwala nkirya olw'okuba olabye amabina ennaku zino ebbina likozeseza ensobi ate nga nekyemuyitamu tukiraba naye tokemebwa amabina gafuuse amabina mu ggwanga lino n'adde ku jimu na jimu yafaawo ku Kisaasi Business Hub awo bw'otuuka Kisaasi mu bitaala ekizimbe bakiyita Kisaasi Business Hub awo kwe kuli Bash Gym waggulu abaana baleese amabina ali no tafaayo musanga agatambuza tafaayo n'omugamba twabadde mu jimu omwana n'ajja ne loole y'amabina a full truck of bums a load of bums ne ntunulabe nti nga ne baŋŋa nti gakwate gonna ogamaleyo sigamalaayo naye kati gano mabina kiddala bannange gali si mabina kitalo butalo ekigambo ekituufu matti nandikyogedde naye Saymo w'ekitiibwa saagala bagambe nti mwadde musiriwala ne kasuku gali amabina nabadde sigalabangako nga si mangi mayitirivu ayambadde akantu bati ate balina ke bakola abo abajja mu jimu oba bambala G-string ebbira ne lyeyawulamu lino ne lidde eno lino ne lidde eri bagawa independence ne balyoka batandika dance kirasi tulaba bulijjo tetuba mu dance kirasi nabadde mu dance kirasi nga bwe tukutama beetu kinze sikutama ne nga naye ekigenda mu maaso kiki kati ekizibu Kampala mabina siba president amanyi bigenda maaso mu ggwanga ayinza okuba yalowooza afuga naye nga bamuggyako dda naye ate president amabina ago ageebaze nnyo kubanga bw'ogatunulako oti ne weerabira nti sukaali ayingira akasanvu so kati aba Uganda Young Positives bagamba nti nanga bwe tubyogedde amabina ago galeme kukusigula totandika okkebeza amaaso nga n'amabina amanene tegasobola kubaamu siriimu obulamu si zzaala bagamba nti weekebeze ate baleese testing kit kati ennaku zo tukyagenda nnyo mu malwaliro bakwongedde kano baleese kano ne ka Oraquick mu government facilities bwa bwereere gendayo okafune okebeze amabina ogagwemu ng'okebeza bw'olaba ekyokebeza kikuzibuwalira obupiira nnyo use a condom kuba obulamu si ki sizzaala obaka obwo bukutusibwako bannaffe obupiira mu bukozesa throughout yes not only first round togamba nti round esooka omaye waliwo eŋŋombo gye bayita nti omukazi ow'amazzi taba na bulwadde bano abakalu bagambye nti okusinziira ku bye tuwulira bwe mbalalawo wali amazzi naye ate bagambye siriimu kati ate asinga ttambula awo statistics ezazze leero ebadde daily monitor ebalaze ndowooza basinga bali ku 14.1 exactly ate kati mbalala hoima Kasese wa bonna bagambye ekiri awo tekirabwangako so bagamba nti yagala okwebaza abantu ate munanga abayisitaani siriimu mutono anti abayisitaani bagumu tebagabagaba kati ate ekiri mu northern Uganda ate bwakuba n'ebikonde kuba isitaani bali mu 1.1 1.2 1.5 mu north Kalamoji eyo 0.6 kyaka abala batambula bali bwe bati ate ne mu central namo temuli nnyo sirimu agenza kugwa mu central wano west Nile batambula bali bwe bati so tukutegeeza nti obubaka obwo bukutuusibwako bannaffe aba Ministry of Health USAID ne Uganda Young Positives oba nkaleese bulungi Uganda Young Positives Ministry of Health ne USAID. Thank you. Lastly, nja kutegeeza ku Park on Time Tours and Travel
bagamba nti gwe ayagala okubeera nti ofuna freelance visa manyi tebabinnyonnyola abantu nja kyazaako ku mwana oyo omugagga waffe owa Park on Time omusajja ayogera bulungi ankati kasuku ne bannaye waliwo basponsa b'enfuna nogaba bannaye nga bonna boogera bulungi bagamba bannaye kasuku oli musajja afe musajja ayogera bulungi balinga aba Ryan Air Global Express Cargo omugagga waffe abeera China naye ayogera bulungi n'agamba bannaye kwegamba ng'olaba nti bakuwadde ekitiibwa n'ofunamu omutima ogwagala omujooga naye n'ojjukira ye mugaggawo kale ne tujja ku CEO MD Jovia n'alyoka ayogera bulungi naawe mwami Kasuku tubali twagala wano tuwongeremu noganda ate Kasuku ono mmala akajanja nkuba layini ya mwami Kasuku mbeera mpulira nga semanenge yenna wazaati mpulira nze ndiko awo mba ngenda okukolera buli kyoyagala ngocha muka wansi sebo waliwo omwana agamba ebintu kati gomaye Saymo wano wooli omwana najja naga nti mwami Saymo gye baleko bosi wa Saymo official aba mwami kale nola akuyita mukuru ngulinyanga ina kyagwa ebyo bya mukuru ne anko sikyabyagala omuntu akuyita mwami Kasuku gye baleko mwami Kasuku gye baleko omugagga wa Kasuku live no ogenda owulira semanengene yenna akulinga nanansi ati azimbye bakumasaginze ego owulira ensi yiyo naye katonda yakola ebitiibwa muganda wange ebitiibwa kintu kyamaanyi so kati Park on Time Tours and Travel bakola freelance visa ya myaka 2 Dubai UAE bakola visit visa myezi 2 bino tebabigamba abantu batufunira visa za wiki 2 naku 5 gwe yabuza ID driving permit passport basobola okuyamba replacement abali ku overstay bakuyamba ate nga bakola ne air ticket booking balina gye bayita dummy air ticket dummy naddala bano abagenda nga toli wakudda obomba basobola ne balaga ritaaniyo nti ekomawo beba Park on Time Tours and Travel. Saymo wanji ogamba otya omwezi ogulabye otya nali naawe ku mmere ya mirundi lwagenda tuyebane banga bankuteneka video akalala nga ndya akonye bukonye ngalaba alinyembi agisole waliwo sayini zolaba emmotoka ekugamba nta naye etandise okubagana n'oluggi lukaaba bukaabi nga baluggula naye batu baleke naye wali emmere ewaaba junior nage nava wano neŋŋamba musajja abadde muyala ddala nava wano nali nva kukola ndowooza naye mbakubira essimu nga saagala kugenda nga nesumalisi nemuŋŋamba muli kuki ku Joystar so bwe nava wano nasimbula busimbuzi neŋŋenda wa so ne baleeta emmere nga muzeeyi tumunakuwaliddeko yo okugenda akozeeki ataddeyo nga ye agenze naye ng'ate ffe abalamu tukolaki tukyaliwo nga olumbe luli planned emmere kweri tefumbiddwa nanku nti ewunya omukka ekolaki tugamba muzeeyi kasaaliddeko ebiki byaliddeko myaka 6 naye muzeeyi mirundi beetaaga bamubbulemu ko brandi ya Nairo ontegedde bulungi ng'eno kano ka stout bakabbule ka mirundi Nairo stout ontegedde mirundi yanywa Nairo bannange so ne bampa emmere yange neŋŋamba owaaye kaneeriire baŋŋamba no Zubeda bagendayo aye teyagenda ne jiiko ye omwana nekimwe si n'obuzibu bumu ne Zubeda ekisooka waffe naye ekizibu kya Zubeda alemeddwa okumanya nti alina abantu bakola ki abamumanyi bakolagana nabo Zubeda nga tannakuswaza wantu tamanya nti bw'akola ye ebyo ebiri mu convenience ye yerabira kuffa bamukoze eki abamwetoolodde kati ejjiiko wali otwala ekyokubiri ejjiiko wali otwala yaki kuba n'ejjiiko tebagiriisa
by the way kyona kyo ng'olesera fact that nti otutte jjiiko nga tugwanidde gitwala n'ensonga yakutwaza ni yagaa nti baliisa ejjiiko naye Zubeda yaŋŋambye mwabadde ewa Kenzo ne Nyamutoolo ne bakwasaamu obwemusi naye mbu wabadde ne tawulo buno bufeesi tawulo obutini nga okakwatidde wano beebuuza wakikaliwa naye osangula musaayi olwo ladies and gentlemen neweero olulimi omusaayi ne gutokomoka Zubeda yaŋŋambye nze nali simanyi nti Saymo wa CU primary school CUSS naye ng'okimanyi nti walina kukola babiri nani ne Zubeda naŋŋamba Saymo tekijja soboka era mu vidiyo twayogeddemu awo obugambo bw'oluzungu naye ng'embogo ziri awo kwani accent nze ne Zubeda nawungayika tubuuliremu bwe yayogera accent Fabu agamba mami kubanga mutwe tumuyitaani mami nti engeri emusijja atannajja mugira mukoleramu ani mami n'agamba Saymo ne Zubeda babawe muki omuzindaalo naye mulina mixinga luzungu na luki na Luganda because twabadde ne honorable minister Amongi twabadde ne ba former CDF oyo Luganda alumanyimanyeemuko babbala mu Luganda basobola odduka naye mwabaddemu some elements ezeetaaga artist okumixingamu olwo otandika kati yasoose kukkiriza Zubeda yasoose kukkiriza baagambye nti mubeere ba MC yasoose kukkiriza nontanti lwe baagambye naye mulina okumixinga oluzungu n'oluki n'Oluganda Zubeda nyumiza ngamba nti baagambye oluzungu n'empira akanunga kampita mu beku nga kalagawa yawedde akantu nga kamuyita mu beku n'amanya era gye kaakomye gyatadde omukono ne kamusimba nangamba bro kimanyi ogenda kikwasaganya ogenda kyambala wekka era bw'atyo weyakomye ng'akutte omukono bw'ati yazzeeyo mu ntebe gy'abadde atudde kati ne ŋŋamba wano okuzaalibwa kumu n'okufa ki kumu n'enkola kye nnakoze tuweemu sample olwo otandise of course nakoze introduction yange bwe yabadde mbo ladies and gentlemen tusanyusa obbalaba olwo luzungu na luki abaana basiiyo mutubonyabonyereza olwo luzungu na luki Saymo wamma ntegedde ab'NTV baali bakwagala naye ngooza kimuze sobola kolera NTV neŋŋamba omusajja nti ku BBS neŋŋamba wulira baagambye batya mix Luganda na luki ladies and gentlemen tusanyusa obbalaba it's a pleasure to have you baneffe natuli wano ku Ride Lisa Kenzo muki musuuza mukubeewo nnyenga lufuba okulaba nga Oluganda lungi nnyo nagamba n'otuuka okwanjula CDF former CDF namuyise honorable kuba kati honorable naye nedde ekyajjeno kinene tewakireetedde waawo byonna babimpadde honorable Fiona yabimpa biibino wakyogedde nti geno natya kati ate awo wakola nsobi ekyo ekijja okukubya ow'amagye yenna ne baaba kapiteeni babampa wano honorable David Moses minister wa Amongi Jenda honorable Balamu minister w'aba youth oyinza obutamalayo honorable David kakati nze nawandika honorable yalina kuba geno abantu kati kino kankikunnyonnyole omwo kiringa kati ffe boolaba olaba ng'abantu we batoba nti asoma afune doctorate tosobola kumala gamwanjulayo nze ku Luthumu lumu na postinga kati ebintu ebitabula biri ebi mu bulamu bw'ensi eno omuntu asomye doctorate nga dokita omuntu agenze emekka haji oba hajati oba ow'amagye ebyo ebintu ebyo tobizanyirangamu kubanga byonna gye bali you earn it tebakikuwa buwi bakubano ebawo obwa honorary doctorate they are idiots abo sisobola dde omuyita n'omuli n'ogumu nti doctor sisobola naye omuntu agenze n'asoma ekitabo kye nenda wali nga bamusomye Makerere nti asomye doctorate mu kino research we funded by Mastercard biki ebyo oyo ssebo ne bw'omusanga mulumbe
balinga ba professor Roza ayagala kubalanga muyita mbu my lecturer ayagala professor ate ne oba omulekanga doctor n'afuka professor era akujjukiza nawe mu professor era afaanana Loiso yaŋŋamba nti bw'oba title ate ab'amagye tewali kye baluma nga General n'omuyita Lieutenant General kati awo kaafande we kakolera era yaŋŋamba nti omuyita buyisi afande afande we kakolera era kyova nalaba ne mukyala Nakangu era naye yakanyanga afande era ku lwe nalabira nti fe abamu wavu kyatuluma olwo olunaku ate batya anti akati baali balina we batudde bwe bati nga former CDF ali wali Minister Amonge ali wali Abel yajja luvannyuma nyamoto baali awo babawabuzi bonna full figure ya veri nga yonna ajja yeeyalabwati bweyalabwati wansi omukomu nga omukazi akyatugaggawalako nnyo fenno nga tuli bwe tuti mutudde eri ba YouTube ab'amaanyi olina emitwalo gy'abiri ku YouTube naye nga yali bw'atate nga buli gwabuuza akulaga amutegeera bulungi nga ku ttaka ngamba ono omukazi abagamba nti amazeewo busaabala ajja mumalawo bugonvu naye tetulina kyakkola kuba ffe akakyamaamamira sinagamenyeka ku myaka kazibe kapo yafulumiza oluyimba olupya ninamu emputtu olwo oluyimba lwaffe kazibe kapo yalukubidde ffe tulinamu emputtu be bakuza obulungi bafulufiga mwe mumanyi naye nze Katonda yeesimye abaagala naye ffe tulinamuko emputtu n'eggume kubanze nabalamu okuva eri gye yavanga agenda ababuuza walayi yali ku ttaka nze emputtu n'eggume bye binnemesezza ebintu bingi naye kati nze nange nafuuka nga munnayuganda wa bulijjo kasitandyayo akantu n'ennywa olubuto ne lujjula nga neebaka sikyegoba nansi ojja n'obalamu by'ogenda okukola okufuna miliyoni 2 noga kasita nja kulyayo wali kalolekibyo tugamba mukazi najja eno bamwagalako kibwabeere eri agonda olaba yagondedde kuba minisita kati muzeeyi waali aka yamugamba maido tavaayo ku ttaka alinga nnambwayo twabadde naye eggulo wali nga tulinda gundi gravity ajja ku press conference nambwayo beyanguddeko yadde takubye vivi sibetyano mwami Kasuko ne nga nambwayo dengulu naye anti nambwayo wowe twatuukawo mu mboozi yaabwe ne Suuna omupiira ne gumwebakira kati akantu kamu ke yakola ng'alina ankanisendi ako ke kamuzengulu nambwayo oliota ku ttaka ne bagamba omuwala ow'empisa baati bamanyira waaki nambwayo tofukamira nanze sobola kubuuza muntu nga gwe nga nyimiridde buli yawasa omukazi atalina mpisa n'agamba kati Suuna yalinamu obuzibu abakazi bwe bati tebasanga kumbe ekyapa kya Suuna bakitutte ekyo kye bayita perception so naye mukulika eyo bagamba walina akatawulo no omanyi bangu no bayire kati nga tugya tuzze ku byaki olabye bye twogera wano bwe tuti ekyo kigenda okubaawo honorable minister okugamba nti jangu ogira okola nga alpha time bwajja a week I think weekend sister wange yali alina omukolo ne bagamba mbeere MC because of bye tukola ki bye tukola kati nze I have a problem kuva nava ku stage wemba seetegese sisobola kuyimirira mu bantu n'enjogera nze sikyakola bwa MC naye ate bambi kizibu nnyo okukinnyonnyola omuntu n'akikola ki okujjako nga ssente empitirivu n'akitegeera ekyokubinza sikyagala kati era ekya ssente sikyagala kukola kintu lwa ssente because I've seen abantu ng'ayagala nga Saymo abeere MC ku mbaga yaabwe naye saagala baagalwa babiri abanjagala mbeere musinzi gye ndibaga omukolo gwabwe era I find reasons not to attend nze njagala kusasulwa ze buli bansasula yes kati njagala kuba kati ndi expensive mu okukola ebyemc bintu byemc eyo bani olina olowooza ennyo okuba creative oba oyimiridde ogenda okumayiza booti nga 5 hours ozitadde wali naye nga amagulu tokyayina kyavola abali expensive zambaali omusitula obusituzi kati bw'oba toli mu obu 5 tomulabako akugambirawo nti kalenda ejjudde naye abakyagala ng'okifiiringa muli kirungi nnyo however nze kunze it was a pleasure kubanga minisita asobola okuneesigisa bagenyi be niwezibwa eddakiika mmeka 5
oganti Saymo bujiro oyogeranga gwe nesiga akola ki bwajja so nze kyampisa bulungi lita kikazange 5 bwezaggwa Kalfa najja ne mugamba official MC wo mukulu wuna atuse so producer okitegedde ayi Saymo Saymo adai nali neggwanga mwe mujje disobola ffe ku gumere tuyina kitugenda funa mu banene bali mu ggwanga lino nze nkubuulira ku gumere tuyina naye bangambye yabawa ssente now muzeeyi mirundi yafa bitu ki byogenda omujjukirako nze lesoni yange mwami mirundi sikozeeko naye okumusisinkana musisinkanye ndi wano ngaali bwe tetwogedde ndowooza wasembo mulaba nga beetwala ne mutabani we yes olutalo lwatandika otunula naye ekyannyumira nakyo manyiza ebintu byerundiko organizing kasuku mbulamu si bingi kasuku olunaku lwasooka okunkubira tukole goyinza okuba wali onoonya content naye kunze kyampa essuubi nti okay kirabika nkoze wabanga kasuku awulira tusobola okutuula nasinze mubuuza kyoga ndi w'amaanyi bwe ntyo anga kati kasuku olwa generation eno obuzibu bwegenda okufunamu ogimanyi ebbanga lyegenda omumala nga epiikinga ku bunafu bwo tegenda kuyiga kino sikigamba kubanga oli wano abantu abali mu generation eno ebbanga lyemunamala nga mupiikinga ku bunafu bwa kasuku bwokka nga bwe mutambulirako temugenda kuyiga lwa nsonga nti kasuku mweno business ya entertainment atambulirwako ebintu bingi kubanga yaliwo nga tuli mu shift transition ate era akyaliwo akompitinga abantu bangi abaali ne kasuku nga saa zino bali mu kulwana kujja bafiitinge mu guno omulembe kyokka ate nga mulimu abaamu abatannatuuka kuvaamu yadda so ekyo kiri very important so kakati ne ku muzeeyi mirundi mwe ali ayo banaga mwawaddewo ekivuka kya CBS kyansanyusa tisoogerangako naye okumubuuza nali mubuuza naye badde muzeeyi mirundi omumanyi sikolangako naye soogerangako naye naye ng'asobola at least okunsindika ku CBS nga nkola ku BBS to me nawulira abaakumanyi nagamba muzeeyi neeyanziza kubanga abantu bangi mu industry eno abantu babamanyi kubanga mwogera nabo kirungi naye tomanya nsonga lwaki omuntu akwagala kiyinza okuba takwagala lwa mirimu gyo naye yakwagala olwa kalata gye yakuzuulamu nze bwe nzuula omuntu nti amumanyi nga soogerangako naye kitegeeza omuntu oyo amanyi lwa mirimu gyange gyenkola kaakati ekirala ekintu kyenze kunze kyensinga okwapuletinga ku muzeeyi mirundi era ye transition ye aboogezi b'oku TV b'amaanyi naye time etuuse nga abantu bas mainstream balala kuba social media nga kizibu okuba n'omuntu nga ku mainstream appeasinga abantu ate nga ne wajja ku social media appeasinga the same people kyokka ate abazze ku social media basaze butereevu ne bagenda ku mainstream abaasanga ku mainstream abamu baalemererwa okusala okujja eno nze ndowooza nti celebration ya mwami mirundi singa teyayita mu transition eno eya social media he wouldn't be felt mu myaka gino 5 egisembye egy'obulamu bwe nga bw'abadde afiiringiddwa era okufa kwe mu ndowooza yange kwandifaananye okwa omwami ono yakafa yaani Kiddu Makubuya baminisita bandyesombye bandimuwadde state funeral byonna byandibaddewo naye naffe twandibadde mu byaffe naye transition process yeno najja ne ku social media n'abeera ng'asobola otuwa content kyova olaba nti okufa kwe kwabadde nga bwe kulaki twatulangamu oluusi nanga akasuku olina okwebaza Katonda omanyi nti abantu bakyatulaba nga nagezaako kinyonyola interview gye nakola ku Spark nti transition y'omuntu kati for example mirundi yawandiika amawulire yagatunda n'agawandiika owuningako newspaper
n'agakola nga press secretary okitegeera n'akola ku radio buli we twogera nga w'amaanyi n'akola ku radio ez'enjawulo n'abeera ku bimeeza n'ajja ku TV kuba bwe yagenda ku NBS time yeeyo gye yabeerawo ng'abantu yali Tuesday morning saawa 3 paka 5 ng'abantu batuulira ddala ffe ku monitor abantu baalekanga emirimu ne batuula TV ng'eri mu mirundi kati n'avaayo n'atransitioninga n'ayingira digital. Not so many people have done it. Ekisooka lwaki ate ne mu digital n'abeera w'amaanyi. Ekisooka lwaki abantu transition point ye balema. First of all, the frustration you've got gy'obadde. Nti obikoze. Obadde w'amaanyi. Omanyi buli kimu kirina akadde kaakyo. Naye waliwo time bw'ofuluma ng'ekyamazima obadde otuuse ku time ey'okukola ki ey'okufuluma. Naye bw'ofuluma because of politics owenjawulo olumu frustration yeeyo kulemesa okubala ekikola ki ekiddako. So despite the frustration gyali afunye wakati w'okufuluma TV n'okubanga takyasobola kubeera ku platforms z'amaanyi zeyali ayina tebyamulobera kutunula gye yali agenze. Simanyi oba waliwo eyamutuuza, simanyi oba mukisa gwe n'emirundi wa social media abadde wanjawulo nnyo n'emirundi wa TV ng'afissaawo ku budde n'atukolerayo obuntu bwe bwadde butambula ku TikTok. Oba ontegeera nze ndowooza ekyo kimufudde w'amaanyi nnyo. Then kubanga jjukira wano mu Uganda baagala aliwo kiyinza olw'okubanga mu mirundi bangi abaamutuukirira ng'abeeko by'abayisizaawo ng'ali ku TV. Bw'ova ku TV wano mu Uganda on record ku buli muntu yenna ayagala abakolera ku TV kasuku oba okola ku TV ng'ozannya music njagala okere ku makyolwale omuyimbi ajja kukubira esimu bamaneja wa gavumenti gy'oli ku TV nti siriyo ndi mulwadde. Ekibuuzo ekiddako natana nagamba ngola bino obulwadde pesimu yaliyo mukubire njagala nzannyire kayimba kange. Oba ntegeera kaakati transition process ya mwami mirundi singa teyali successful abamu abadde mulamu bwe tebandi busigaddemu ne bagenda okulaba ng'akyakola amakulu ge gamu ge yakolanga ng'akyali eri ku mainstream ne basigala nga basigala mu bulamu bwe. Kyova olaba nti kiyinza okubanga mirundi mitono gye tulayo ku mwami mirundi ng'acomplaininga ku bantu abamu be yalinga alina mu bulamu bwe nga tebakyali mu bulamu bwe okuleka bino ebya gavumenti. Ate yo yinzo sangera mu babadde abicomplaininga ng'alina ekinene kyayagala okukola ki okufuna. So ekyo transition nze kunze is the biggest lesson ya mwami mirundi nti abantu bangi abavudde mu mainstream abazze eno naye nga bazze n'ebitiibwa byabwe bazze ne the same approach of things ku social media ne balemu okumanya nti ku social media kiki ekitunda kitundibwa kitya okutransitioninga abantu bangi abantu nali natuula ne Simon Muyanga Lutaaya yali ndowooza channel ye yagitandika dda twesanga ku yayaawo nambuuza and it's one of the reasons I respect him. Sometimes before namusinkananga naye nga serebe yabeera ku NBS ng'alimu empewo naye ebimu bye nasinga okwagala kuba lumu mirundi be yalinga anyumya ezo story za Muyanga luki bwe twadda ku side nanga naye nagamba Muyanga va ku bantu abo tandika ekintu ekikyo kola nga bakasuku bano otandika ekintu ekikyo nga weekolere ki ekikyo. So nali ndi awo lumu ndi ku yayaawo yali azze kulaba Stanley tumaze boogedde ebyayo biki nanziza ku bbali nanga naye mwe mukoze mutyaye so ne muyitiramu ne muwa ne suggestion zange kuba yali amaze opangisa awo wayina office oba yaŋŋamba obaawo nga ku parliament something like that around there ayinawo office ne mga kola studio yo kati gwoma oyina abantu bo invite them bajjaawo. Most people are rigid. Abantu abamu bajja ne balaba bino ebintu byaffe bye tukola ne baga nti bya kisiru sima mukola ki ekyewuunyisa kibeera nti ebyekisiru ate abyogera ate abiraba kati yenjawulo weeva. So abantu baffe abasinga they have failed to transition ate nga mbagamba nnyo abatu b'ensanganza bajja okuneebuuzaako
olojja n'omugamba kati waliwo Emeka tukola naye ku KFM namugamba ne twatandika naye comedy Emeka yalina channel ye yali yakitandika mu lockdown yawo kati wano juzi I think like beginning of this year ayagala ogiddamu ne mugamba kati gwe engeri gy'OMC nga ku mbaga don't go very far kujjamu ffe bino ebyaffe ebyokwasama because already there is so much competition couples zino bwe ziba zisobola okukubira essimu nti jangu otukolere ku mukolo gwaffe how about bw'obafuna n'obajjako story yaabwe what has been their life story ofune footage w'embaga yaabwe omuteekemu ekyo kigenda kukolera ki nti gwe mu bizinesi yennyini gy'olimu ate mulimu wa service provider oli bw'anaalaba YouTube channel yo ng'etambula agenda kugamba Emeka bw'oba oteekayo emboozi eyo ng'olagalaga n'emikolo nze nkola keeki benkuwaayo akakadde omwezi okitegeera owa sound naye naga nti tukoze ffenna okumala ebbanga benkuwaayo 5 omwezi ogenda olaba n'atimba agamba benkuwaayo akakadde okitegeera the next thing you realize olina miliyoni meka kati abantu baffe abasinga they don't want to move bwe buzibu bwe bayina they don't want to adapt tulina abasajja abakulu balina information gye basobola okuwa eggwanga lino naye balemedde mu bitiibwa bawoza haza naye kitiibwa kyange nze guni yange eri emu naye ng'ate it is our responsibility naddala ffe abaliwo kati naba nali ne cruise oyo ne mugamba nti oba oyagala oba toyagala digital ya ba stakeholders ku digital guni ya Uganda kwendi tosobola kunjja kuba oyagala oba toyagala kakati buvunaanyizibwa baffe okuyamba abalina okujja nti gino emisolo gya UCC bwe jajja revenue bwe jajja lwansonga nti abaagenda okutwalayo obubaka baabutwalayo wrongly kati ekyo kyonnyonnyodde singa otuula wali n'abali concerned nga bo tebaliimu influence ya muntu mulala bajja kirealizing nti okay now this is about social media nali ku YouTube owo ngamba abantu nti si buli akola politics nti ayagala ne politics yakola ki yaliwo saawa eno naye omanyi love story bwetambula okusinga ne Bob Wine ng'agenze ekiteezo okulaba ababundabunda gamba story y'amabina ontegedde bulungi nti bwetumala byonna Museveni aveeko n'atavaako gavumenti ebabbi ne batabakwatako tumaliza tudda waka twagala kuwuliriza ku bintu byanjawulo kuwummuza birowoozo kati it is about us okugamba omwana emusaali mu mikolo awulira nti tafuna ssente zimala nti nedda nawe tonoonya kamiyoni wadde kamiyoni mukwano gwo awo wooli ku mulimu gwo gwennyini oba ontegeera nalabye Made in Sereko yatandise kirungi ne ngamba this is very good kuba kati Made in Sereko ekisooka in experience ayina clout namulabe yakyaziza Father Chibi naw nti nze yangoba ate Junior teyamuvuma ku channel yange Father Chibi nanzijako engalo yali mukambwe nnyo bibyo yanga obusungude bunkwala nali njagala muddiza naye ne ngamba waayi omusajja yanyaniriza nakkiriza nkole naye kati bwe naamuvuma ate nja kuba ate nakoleranga bwereere nga tansaba wadde 10 naye nensanyuka nnyo lwaki nti abasajja abo nga ba Made in Sereko be bajja mu space eno eyaffe ate batuyamba okubeera nti ekintu kyongera because I'll be honest with you ku radio Made in Sereko takyalina kyayongerako kiri awo okitegedde naye ate bw'abeera nti agenda kufuna honest uncomfortable conversations with some of the people itwagala Made in Sereko asobola okufuna interview ya Sebalamu ate nze nga sisobola okitegeera kuba bwa myaka gyabwe beemanyi oba okitegeera obulirako ku mboozi ya Jenkins Dickson Zizinga nga banyumya ku ebiseera bya entertainment ey'emabega bannange emboozi yali nnungi ng'olaba beetegeera concept nga njagala naye nga sina wensula gikola lwa nsonga nti bwe babanyumiza Zizinga banyumiza Jenkins ekisooka Jenkins byamunyumiza abimanyi banyumya DV8 Jenkins agimanyi boogera bagereesa ogijjukira wano nga bootema wano maye balina bwe bakola emikono bootema wano kawete booti ntegeera bulungi
awo kati ate mu nsonda walinga uza kano kootemye n'okatema wano keeka ki mukama wange kati okitegeera kati kitegeeza nti emboozi tosobola kugifuna ku muntu mulala era n'amulala n'aginyumya ajja kuba akaka so kakati kye tulina okuddamu is to sensitize kasuku kati kyofunye tiwali asobola kikuggyako essaawa zino ekyo kyolina kyekyo naye ate ekibuuzo kitujja okukubuuza ogasseeko ki so bw'ofuna omukisa nga abameka abo n'omubuulira kyokkola eyo tiiki anyway muzeeyi mirundi yatufaako bw'atyo so naye nga muzeeyi mirundi kyakulabirako eri abantu bonna abaludde mu mawulire omanyi tewali kintu kibi ekibadde kikola amawulire amabi nti generation emu bwevaawo eddako bwevaawo endala n'egiddira mu bigere eddako eneddako babonaabona kati nebeera byakulabirako bibi ebyabano abaliwo kati social media esobola okufuuka ekiddako ate era ne kibakuumira ne ku mirimu gy'abakama baabwe nti mwami media ayinza okuba nga atuka time nga ludi ayinza bate kyamwetaaga mane tufaire nenge mwetaaza parliament yaffe naye nga parliament yaffe bagenda kusala omusaala awuliranga atakyakikola ki naye ate wasigala mu parliament yaffe nga alina social media ye muwa ssente wakolera ebibye wasigalira kuba abantu abasinga bali mu mawulire most people have met and especially successful ones amawulire bagaagala ku mutima okitegeera kati kituwa chance era ngamba nnyo abantu abo kati betulowooza nti bakuze mufo ky'otuula ewaka obeerawo westressing n'omukazi omalirize ng'ofudde funayo abaana abategeera emirimu otandika oyita abantu mutuule nabo kati olunaku olwaleero muyanga lutaaya tayina kyayagaza TV kumu employing enemmo okitegeera ayiza n'okuba nga okudda mu parliament takyalina kyayagazaayo kuba bw'aba asobola okuba nti ayogera ne speaker Amongo n'agamba parliament nti muyanga mumuweeyo obulango bwa miliyoni 88 omwezi bw'aba abadde tazifuna na ku TV ekibadde kitutwala mu byobufuzi bubadde bwavu obadde bwavu naye nga kitukakatako ne gavumenti ogitegeeza ebintu bino kuba yerina enteekateeka zaayo naye omukisa guba guzze gavumenti ogitegeeze obulungi bwa social media ebutegeere first of all mu retirement process y'abantu abamu then ne mu kunakyalinga abaana abapya abajja kubanga omuwendo gw'abaana abafuluma ku yunivasite bangi naye abafuna emirimu beera batono kati abalala bonna bagenda ku kyeya tebagenda banyiivu now tulina story ya rape so eno munenze nali nsoose gigoba nontanti lubangamba munaye no guwandivudde mu byokusaaga ebintu biri serious naye nze mu byonna waliwo basalidde bindeeba omusango abala bawetedde mu kusaasira abantu bawetera mu rape naye nze ndowooza ensonga lwaki kino kiri bwe kityo obuzibu buyinza obutaba bwabindeeba kubanga buli muntu yenna alina past ye ekisooka nze gundi nakawulirako ebintu ebyo bikadde nedda ssebo waliyo ebikadde n'ebipya funa information waliyo ebikadde n'ebipya okuzasira wabeeredde eri ebikadde n'ebipya weebiri nze gwe nabuuzaako nanga nesina ebintu ebyo nga bikadde bakomyawo bikomye that's what they told me waliyo ebikadde waliyo n'ebipya kubanze baadde banyinyonnyola nti binde cocktail yasooka kusanga kusaasira kati bw'avaawo ate n'alyoka asanga rape ku lyato kati ate mbu wano kusaasira wayagenda e Canada ne baddamu ne beesanga era mbu waliwo enkofiira ezimu ze yabaddemu nga yakwekubya n'ebifaananyi n'omukyala nga nezera mwezi kaakati ekikulu kiri bwe kitimu era bye tulina okusooka okukkiriziganyako nabyo bipya oba bikadde ekisooka omukyala mu kitiibwa kyakusaasira bw'afuna omuvubuka nga cocktail ekisooka aba amwagaza ssanyu kaakati abavubuka abo gye bali series z'abavubuka babeerayo abajja mu bulamu bwo naye mubaamu ab'enjawulo kaakati nze njala kukitwala nti maybe binde bayali muvubuka wa njawulo tamwagala nti amwagala kubeera mu relationship kubanga mu kifaananyi mu bulamu bwakusaasa lumu ekifaananyi ky'omwami ayinza obutavaamu naye bakyali bonna kyovola nkugambe mu kifaananyi mu bulamu bwakusaasa mulimu omwami yali mu kifaananyi emboozi eri mu bufumbo bwabwe
Kusaasira yinza obutamusanyusa kubanga eri mu mawulire ninawo yinza obbogi wuliddeko oba ontegeera kaakati kibonna ekyabasazzaawo okugamba nti mwami Seruga sigala mu kifaananyi ky'omwami wange Mukama yakola ki yamanyi kitegeeza nti nno bakokutero baba bajja mulamu bwa kusaasira bajja just for fun kati mu nsi buli omu yenna ayagala okusigaza ku kintu ekimusanyusa era ndowooza soba ne vidiyo ezo zaasigalamu kaakati maybe ekibuuzo we kiri vidiyo ezo ani azita eyandibadde alina ansa ennungi omumanyi kusaasira asalawo okukola ki kusirika n'atabaako kyayogera kaadi gye yazannya ennungi kuba emirundi egisinga buli lw'oyogera mu sikandoozi ezo kola ensobi kyokka ate kusaasira gwe mmanyi ne kusaasira gwe tulaba ayina byagoba tasobola kuta vidiyo ezo kubanga kusaasira asusse emyaka gy'okugwagwa mu mukwano ogwo ogw'ekisiru nti ali mu kulwanira musajja mu maki mu mawulire bw'obanga ebintu obiraba nga nze bwe njagala mbikole ki mbirabe kusaasira tasobola kuta vidiyo nti kannumye rape zisobola okubanga mu butano vidiyo ziri engeri gyezajjamu kati kiki ekifudde byonna ebitambula eby'amaanyi mu bantu yentandikwa y'omukwano gwa rape nebindeeba nti ekyamazima buli muntu yenna ku nsi ekirooto kye kuba na musajja anaamwagala kyokka ate abasinga mu ggwanga mwe tuli tebafunye mukisa gwa kufuna basajja babaagala kituufu ddembe lyaffe era kitukakatako tufuna abantu baffe tubakole ki tubawaane naye ate olumu tubaako ensigo ze tusiga eza it will end in tears kiyinza okwogerwa kiyinza obutayatulwa kaakati abantu buli we balaba akabonero ka tears anywhere they will go back omanyi ebigambo byerabirwa mugambi musumbawo Bobby awaayo akakadde ewakatolobwama kakati musumba ye akayali yakyerabirira ddala nti yali adiisinzeeko omuntu eyawaayo akakadde mu kufa kwa mirundi mukwano gwe naye akwata akakadde akakola ki akawaayo aba yakamala owaayo akakadde abaana ne bakomyawo vidiyo yako naye amabugo gatabudde famire awo era ndi kukobonkenke wano ndi mukweraliikira olaba akavidiyo k'omukazi ako ke yakoze amabugo gatabudde famire anti naye soko kadde ntuva ka video is just a tip of the iceberg waliyo olutalo olubrewinga mundaawo anti kakati tulina okukiza kiri ekintu kimu lwawano ekyo tulina okukiza kiri ekintu kimu wawulira speech z'abaana mu kufa omanyi omukazi bw'afiirwa bbaawe omukazi bw'akutukanga bbaawe yali ku bbaawe bwamukwata ku bwatinga nnyogoga asooka n'akuba omulanga nasobola kuba emiranga giwera egyo esatu era waasigala agikuba amulinanye yasooka omugamba first shut up ekisooka kibala okubagamba ekisooka waliwo omukolo ogukolebwa omusajja aleme kuddamu kulumba ayambala box ya musajja bayambala underpart oguddako oguba gwakunoonya bya bugagga kati ogwo omukolo ogwo gwaplayinga ku humanity yonna omuntu singa amala okukutukanga mwena mumaze oteeka mulabi katonda aganye buganye ekiddako tufunirawa kakati ekyo ekiri mu kutawaanya famire kyokka obuzibu bwakyo buli kimu nti kiri mu bantu bangi kakati problemu eriwo egyo waliwo famire ebbiri ezigenda okusongebwamu kyengera nezzana kakati bagenda kufuna challenge okuva ku mukyala noono yavuddeyo naye n'ayogera yeerwaneko era mu wakati awo mu wiiki abantu b'ekikulanga ekyamaama fiina baani oyinza olaba nga waliwo amuyise amukwatireko naye yeerwanyeko olulwe story zikyali mpanvu ebyo naziwulidde kyabutonde kubanga ekyo kyamaze omugenzi okugenda yakola ki yagenda kati waliwo abalina omukisa nti bo babaleka bya privilege balina we bali nti balina amaka waliwo nga balina baana kati tuddeyo ku rape kakati ku rape nti abantu tebeerabira nga bwe mugambye nti bakomyawo ka video ka pastor n'ebino we baalabye ku maziga bwe bati ne bakomyawo biri ebya cocktail akola bwati kati ekiri mu kukuba rape essaawa zino teri akuba bindeeba kusaasira akuba kusaasira abayagadde kuva ku mulama bali mu kkuba bonna rape
era ne mu audio rape wakiwulira nga agamba ekisinga okunuma nze gwali mu kukola ki okuba ekikubya rape sibino ebyafulumye ne watulaga nti wafulumbirwa perfecto okakasa ono ye perfecto gwe watulaga kuba bino biri mu relationship zonna ontegedde kakati ekyo ne kiddayo nti rape alina engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe buli muntu alina eddembe okutambuza obulamu bwe nga bwakola ki nga bwalaba naye ndowooza ekizibu kye tulina ku choice of how gye tutambuzaamu obulamu bwaffe olwo omwana wano gw'otera okwogerako wano yali abeera wano namugamba you're making choice of okubeera bwotyo ekyo kyokola ki kyoyagala naye obuzibu ebikitambulirako ate tebuli mu mikono gyo nti nga bw'ofaanana bwotyo bwe tunoonya ababbi tujja kukuwaayo nga bw'ofaanana bwotyo singa wasangawo omwana akwatiddwa ne woona batolina kukakwate bajja kusooka kuteeka bakole okunoonyereza kakati rape engeri gyasalawo okutambuzaamu relationship ye ddembe lye naye ebigitambulirako tebiri mu mikono gye kati kiina kudda gyali okumanya nti kituufu kiyinza okuba kino kyekimpa emirembe naye kubanga mu bulamu ensonga lwaki abantu bateekayo insurance si lwakuba nti no bali mu kwekuba kisiraani naye amanyi maybe wasobola obbaawo just in case kakati rape talina just in case mu bulamu bwe nti kambeeko bye neesigaliza mu kaseera katonda awo we yali olubuto byonna bye yakola teyalowooza ku just in case nekijja mu process y'omwana okujja ne wabaawo ebintu ebitatambula ebitalina kutambula nga birina kukola ki kutambula kati because you didn't think about the just in case era bagenda sigala nga abakirabye bakiwaawaaza so kati nze ndowooza ekiri mu kukuba rape ye n'omusajja kiyinza n'okuba nezo video rape yasooka ozirabako era nga yali azitegedde omanyi ebintu ebigenda okujja baatunyumizako ku mboozi ya Ntagali oy'omugalo gwe baali bagamba okusinziira ku bantu abamumbu kiyinza n'okuba omukyala wekayiyata bwino oyo ng'akooye ekyo kive mu ddiiro kiveewo kigende kakisobola okuba nga zino video zaali zifulumye rape n'aziraba they make peace with the husband unfortunately ate bwe zirinkinga kitegeeza nti kiyinza oba rape tali badale na video kubanga yali yaziraba yedda kati ebitambulira ku video oluvannyuma lw'okufuluma bye biri mu kubazalinga rape era buli omu emmundu agyolekeza rape ekyandibadde kiwewula ku rape singa kusasira avayo n'abaako kyayogera kimu bwe kiti yasirika n'akoma bindeeba is a nobody in this mboozi gye twogerako kati ntumaliriza nga ali ku kikalirira ali ogwo rape yayogerwako rape audio ze ziriikinze rape yatulaga nti yafumbirwa perfecto rape yatulaga nti atulagako anyway most importantly I think for me relationships should be private emirundi egisinga buli relationship yoreebera private challenges teziggwaawo zisigala mweziri kubeera n'abali private era benda era bakola ki naye pressure tekukuba kyekimu ng'ali mu public domain nga there is a fool an idiot atudde ekyali wajjala ku myera waggulu ateesa nze rape nalaba ng'oyo omusajja tojja mmusobola n'omugamba mukwano gwe otudde ku myera egyo n'atandika okuteesa omusajja bayira no bye bakomentika oyo omusajja ali America avuga na Uber alongoosa bakadde olwokuba alina gye yabiwulidde emirundi gye basabye visa ne baziba mu mato gimanyi muwendo okitegeera so kiri advisable buli muntu relationship yo nebeera private naye n'ekyokulala relationship ezibeeramu kizibu ku kizibu obeera oneegoba ne relationship kutuuka wenewe buli omanyi bakwata relationship ye tebalina bizibu naye lwakuba nti buli kizibu kyabwe kikola ki kiri mu public so kati ate naye kirala singa bindeeba yabadde agezaako okuyisaamu omutwe we would excuse rape naye ate rape yakwata bindeeba kwegamba yalinga ayagala ennyo oba ontegeera nti okwagala okubeera n'omuntu mu kamera doesn't necessarily mean nti omukola ki omwagala I understand bannange nze nagamba abantu nti tulina omukisa ate era tulina obuzibu gye kikusanze gy'okitwala obwa Babi ne Bobby nti bakulidde mu kamera
bawiningidde mu kamera kakati buli muntu yandyagadde okubaako ne kapo yaabwe bwetyo naye ekizibu kiri kimu nti bali beesanga buli omufala oba ontegeera ne boundaries ne bazimanya ne bamanya ne boundaries ekyokubiri bagenda nga bakola zi transitions munda muli oba ontegeera kakati kituufu tukyegomba era bwe bapostinga ffena social media tetubeerako kati yataddeyo posti mu diguli wange ffena tuli ku ekyo buli mukazi yandyagadde naye aveeyo awaane ku bbaawe naye factors ate ffe abamu ezitusurroundinga ku lw'obulungi bw'omukwano gwaffe kituufu okweyagala ne munno mu lukale naye ekibuuzo ebinaavaamu n'asobola okubigumira ako kyekibuuzo kitaddamu ate te mukazi alina ansa yaakyo kubanga omukazi talina ansa yakintu paka nga kituuseewo ajja kugamba ekinaagwawo tunaalaba ekiddako yayagala kutuuka ku kino so naye mu byonna at the end of the day nze ndowooza rape olina okusigala nga oli mukazi omugumu ekyokubiri ffe tuleke kasita ofuna ansa okuva ewa cocktail n'owuliranga eri convincing ebyaffe bireke kubanga ffe tujja sigala tuwa endowooza yaffe kubanga ate n'okuwa endowooza gwafuuse mulimu ffe twagala byonoonese tuba tugenda okukuteesaako era singa mukolayo akantu akalala katini tusooka ne twogera ebyekisiro ne tumala twefuula bakansala so kubanga nze nkeera kumakya nga nnoonyayo akantu akokukola nga rape wooli nga nino nnoonyayo ani gwe tuzze aweeyo endowooza ya ddakiika 5 tusiriwale olunaku lukole ki olunaku luggwe so kakati ekyo ky'oba omanya ffe tukola tuleke naye genda ne cocktail mubuuze mumanye we mutuuse naye wabanga cocktail akyaliyo nze kyemmanyi abakyala abali mu myaka gya kafe bw'afuna omuvubuka n'amutegeera ne cocktail si muvubuka bannange cocktail ali mu myaka 4 buliriza ono cocktail ali mu myaka 4 ngaba akula bulungi andi kati jjukira eri gyali ze first world country sebo baba yeerabirira abamu nacho physique beetyo agaba mangi anyway si ana plane ana plus anyway mu nkula eyo najja akulamu ene mu bavubuka akyakola ki akyazannyirayo bwamukwatako bw'ati ne kati ate biri bye bagamba ebya sukaali baali balimba naye dali waliwo theory eyo gye sirina bukakafu bwayo nti sukaali asika muno ate ye tennamusika simanyi theory siginaako bukakafu naye waba alina sukaali ndowooza amanye mutabulamu omunya n'afuuka daaloozi n'afuuke omwezi gubadde beegutyo waliwo ebintu birala bingi bye mwagala twogereko kati tugenda ate bitwala ku Saymo official gyojja okubisanga kuba tulina okugabanyaamu tufunemu eno ate ne side yetukoleki show zino omanyize kati gwe wange bw'ojja obeera ku show amamanyo gyatambula mpulira nnyo obuzibu abantu bangi bankubira okukola interview naye mpulira nnyo obuzibu okwagala okuwa omuntu n'atakola so mbeebaza nnyo mwebale nnyo okubanga mulaba kizaamu amaanyi nolaba nga oli balaba neero ne balaba ekiringa gye kikwongerayongeramuko n'ogamba kalekaleko okwekkiririza mwekkiririza muva mu kwesudya abantu abasinga kyebakola bakiyita kwesudya ng'omulaba afiiringa kinene okusinga kyakola ki kyali ekyesitera nnyo okuadvisinga abavubuka twala obudde weekyekinga omanye ozitowa kyenkanawa era kijja nakuyamba okumanya byolwesobola okwetikka byebyo August ono my man of the month ye Cookie Promotions ne cookie akubye emirambo egi ne cookie egidiringana cookie kino njagala kigamba big up on yourself njagala kigamba makamala okuziika baika cookie yavuga pichipichi okuva ekyotera in 1 hour ngali Kampala okuva gye twaziika andi omwana pichipichi ya mitwalo 2 n'ekitundu ejjaddo edduka naye mu byonna kukinja kugamba obulamu bwe bukola ki aleme gidduka nnyo agidduka oba agidduka bw'anaakutuka nga naffe tukola sente nga bw'akoze ku mirundi asobola oteekako nti eyabaleeteranga emikolo gy'abafu wano kuki oli muganda wange saagala nnyo mu mboozi yange nkubeerawo mugano gwange boda yamutomera oyo siriimu yamutta awo omuntu yenna avuga piki essaawa yonna abo abaana badduka piki ndooza piki ziwaga ekyotera omanyi nze ekalisizo mmanyo gye mwazise kubanga eryo mwakwatako siri erigenda gye baziika asiya eyo munda eryo ey'ettaka eryo
Asiya bamuzikeyo ngamba mirundi. Yoddeyo munda era kyekigenda ne mbasukulu gaalo. Eye wantu wala. Nenga omusajja otwamula ne router yagiina. Mwali live. Nze ku Saturday sister yange yalina okwanjula. N'okoowa. N'enkoowa nga nze katumwa netamani n'okuloka abantu bali abikoze bitya anti emwale yali wewaka. Yekka. Kati nga tulina okukonvisinga abakonti wano we muzze tukola nnyo. Obeera okooye. So n'enkoowa. Kituufu kasiteera ne bw'otaaziikira twamuteekayo. Era nagenda okufaminga anti ate ye ku 8 mwali maze omuziika. Ngamba okubeerawo kwange kubadde kujja kukola kitono. Naye ate omwana yasigala akola. Naye tewalabako Lawrence mu kufiirwa okwo. Kwano ne tuziika. Yalya nnyo emmere. Si kulya saamulaako ng'alya. Yali kye bayita gadgets guy. Kati akantu kano ali n'owange. Ne mbabuuze. Naye ate ono wa Luzungu oli wa Luganda bakwatagana. Bakwatagana beekubira n'amasimu. Ssebo. Era tubadde twakatuukola n'amubuuza owaaye omusajja wa pasita Yigo oli otya? Temugaba na update z'omusaala. Ne Rolex otumizeemu yange n'amusuuliramu nga kyaliwe. N'akazi. Temugaba na update z'omusaala mujja zimba omutima. Lawrence ajja kunyiigira. Kuba eno ffe tusasulako ennyingi. Ffe tulina office, tulina ebintu bingi. Ndowooza olinga bati amalina okugamba abakozi be jangu n'amazzi g'okuva ewaka. Akyalina okwekubako enfufu adadde okubalaba. Abatereeze. Anyway, we hope you have a blessed September. We hope you break the chains. Abantu abali eyo nno omwaka gugenda tuyingira olwo kwota esembayo. Omwaka guno. Naye sitoma. Obeeko ne kyokoze ekyenjawulo. Ddayo tunuulire bye wali oyagala okukola omwaka guno obituuseeko. Bw'oba tonnabituukako osigaza September, October, November, December ye kwota esemba. Actually osigaza emyezi 3 kuba effective 1st December tugenda kuba mu kulya ssente. So ebisigadde biri gy'oli. Ate era osobola okusalawo n'okkiriza nti bannaye omwaka gugenze buli kyofuna n'okirya. Noka neeriire abaana balisikira ebisiimuula siina yantu. Nze nagenda ekiteezi ne bamenye mu nnyumba y'omusajja ngeri mu bukadde nga 7 awo. Kasasiro yagigwira. Nenge ekimala kirina kuyita weeri. Okutuuka eri. Ne bagimenya. Era okuva olwo seminti mubala kitono. Anti kati ate n'ekyo kiina kye kikulaga organized living. Abantu mwettanire nnyo organized living. Byebyo Kamoga Property Consultants bye boogera babagamba nti tulina estates mujje mugule. Abantu balowooza byakusaaga. Kamoga Property Consultants bagula ettaka, batunda ettaka, land documentation, bapima ettaka, bakugobera ku byapa. Naye babagamba nti bannaye mujje tubaguze awantu ng'ekkubo liri wano, gw'oli wano, ploti eri wano, abantu tebaagala. Kasuku ekitutawanya kiri kimu. Bunafu. Butya. Kasuku olina emmotoka eyo ogiraba. Oyagala kusula wa Kampala. Naye ng'emmotoka eyo mayiro 20 okuva w'ogenda okusula nga wagazi bulungi nga n'oluggi oluyina. Weetaaga eddakiika 20 ago. Ng'ozukuse ku ssaawa 10 na mmeka? 12. Naye gweyagala kuzuuka ku ssaawa 4. Oyingire ekibuga. Oyingire ekibuga. Byebyo. Mwera. Akakuba kajja tukwate show yo Saymo. So until next time, mubeere bulungi. Big up on yourself.